ensonga za Mr. John okubanga yakwata Kadama n'atuuka n'okumufunisa olubuto z'ensonga ezikyagenda mu maaso era nga bwe twogerera zibuutikidde intaneti yonna naddala omukutu guno gwa TikTok era nga abaana ab'obuwala bangi bali mu kwekalakasa. Tujjukire nti ensonga nga zino zaalikokko era emabegako abawala we baavayo ne balumiriza John ono okubanga abeebakako asinda nabo omukwano, wabula ensonga ezo John n'abeera nga azeegana. Ku luno no wavuddeyo omuwala amulumiriza okuba nti yamufunisa olubuto ate n'amala n'amusuulawo wano ku ddungu. Ebintu by'abaana abawala naddala ebintu by'Abakadama bibuzaabuza. Nze nabagamba mu nsi zinene ez'Obuwarabu bw'oba nga toyina nnyo bugumiikiriza kankuddiremu, bw'oba toyina nnyo bugumiikiriza ogenda kugwa mu bizibu. Era ne tubagamba nti abantu be mwesiga be musiŋŋana ku intaneti bantu bazibu nnyo, bantu babi nnyo, bantu bayuuza. Agenda kukozesa advantage y'obulumi bwo, advantage y'obizibu by'oyina ye ate akufunemu ekyo kyayagala. Igwe olowooza omusajja okukutolosa n'akujja mu nnyumba ya mukama wo okuba ogenda muwa ssente kimala? Of course nedda. Omubiri nagwo gubeera gubanja. Ajja takinga advantage ey'okukwana akusuubiza okukolera ku byonna by'oyagala okukakana akwebaseeko ebinaavaayo gwamanyi. Tusiiba tubagamba nti ye bana basajja be mwebaka nabo mubeesiga butya, mumanyi status zaabwe. Oyo nno yabuuseeyo na lubuto naye waliyo gwe mmanyi eyabuukayo ne siriimu. Wano we tubagambira mubeere nga mwegendereza. Jjukira nnyo nti yenze Sheila Adita, eno ye YouTube channel yaffe. Gwe wena ajeetaaza ekyokola okimanyi, ekigambo subscribe eva kibeerawo, tukibateerawo so that mubeere nga mukikozesa ate okikozese bulungi. Notification bell ngamba akadde akali waggulu gwe kakoonemu nga buli video gye tuteekayo nawe ekutuukako bulungi nnyo. Ate era video zino zirabe kubanga ojja kuziyigamu. Komenti nga bw'oba omaze okuziraba twagala tumanye ki ky'olowooza oba ki ky'oyongera ku video ze tutaddeyo. Ngenda kubanga imbatirayo obutambi obuleese ensasage ku mikutu egya intaneti nammwe mwewulirire ku bino. Si bigambo byange, katugendeko mu butambi nange era ngenda kubanga enkomawo n'okufundikira video. Katugendeko mu butambi. Akawumi kaleke tonkuba. Webukera ku makya John yatolosa omwana. John bwe atolosa omwana, John driver ndowooza ye yavuga omwana okumujja mu kiyumba kye yali okumutwala wa mama kiyumba. Bwe batuuka mu kkubo John n'agamba omuwala nti munnange nze nno nsobola okukolera ekiyumba. Ne bakkirizaganya, teyadisappointinga, yakola nga bwe baakola ki? Nga bwe baagamba, nga batandika nabo okutolosa abaana. Bwe batandika otolosa abaana, John n'atandika okulya ku baana abaana be batolosa. Nannyinimu omuwala kati ali olubuto gye twogerako n'agamba ku John. John n'akuba. N'ajja ku muwala amasimu n'amugamba ogenda kudda ku social media ng'omaze okuzaala. N'amugamba oba sijjo genda e Uganda. Naye nga y'omuwala alaba nga e Uganda teriiyo kaki, teriiyo kantu. Kaakati ennaku katugambe nga ziizo, kale katukiweemu wiiki eyise era okutabuka kwaliwo ne bogerezaganya. John kye yakola kwe kuggyawo abawala bonna be babadde nga batolosa n'abajjawo bonna n'abafunira ennyumba endala. Kaakati ono n'amuleka yekka naye nga yamuggyako amasimu, yamuggyako buli kimu, buli lwakomawo akubako nga bw'ayagala. Onfuna? Kaakati ensonga zino okujja ku social media nti omwana embeera gy'ayisibwamu akubibwa ate nga ali lubuto lwa myezi 6. John akuba nga bw'ayagala, yamugamba okumutta amuteeke mu kiveera kya Zubala. Onfuna? Maama akawumi kaleke tukakuba olugambo nga balutuufu. John ennaku z'omubbi zibeera 4 gokka. John watuleekaanira waneno nga twogera ku embassies alimma ewaka n'otuleekaanira ne twogera ku Saudi Arabia. Ssebo gwe yasirisa Bakadama nga buli live gy'osanga nga weeri ssebo ng'osaba ekifo n'olinnya waggulu n'ojja n'oleekaana ebya nonsense ebitali mu makulu. Nenkwetamwa ne ngamba naye John gwe Katonda ajja kunkubira omuggo kati nkulina. Waleekaana
ku embassy n'otuleekanira ku Saudi Arabia bwenga bomanyi Saudi Arabia nga ogimazeemu emyaka 8 simanyi biki kaakati tuli kuggwe leeta wano emyaka gy'omunaana gy'omaze mu Saudi Arabia nga n'omwana omulabirira ali olubuto lujje wawo olubuto ng'omulabirira John tukulina obonno bwe bumu ku butambi mwana muwala ng'alumiriza John okuba nti nno yeebaka ku bawala baatolosa mu biyumba n'atuuka n'obbafunisa embuto bangi nnyo kimanyi mugenda kwebuuza John y'ani John akolanga ani John atuuka otya okufunisa abawala embuto ye mulimu ki gw'akola ngenda kubanga mbatwalako mu butambi bwa John mwami John mubeere nga mubwewulirirako mubeere nga mumwerabirako eri mwenna ababadde tebamumanyi mwenna ababadde bamumanyi just eno egenda kubeera reminder obeere nga oddamu nga wejjukanya mu butambi bwe obukadde bw'abadde ng'akola nze nga Sheila Adita siyina bukakafu bulaga nti John ono yeebaka ku bawala baatoloza mu biyumba siyina bukakafu bumala kuba kino akikoledde ebbanga ate of course sigenda kukiwakana nti tasobola kukikola mu nsi muno abantu basobola okukola buli kimu n'ekyo ky'obadde tosuubira nti basobola okukikola even the last kyotateebereza omuntu asobola kukikola kubanga tuli bantu tusobya tetuli balambulukufu kimala eryo etteeka Katonda teyalituwa ery'okubeera abalambulukufu ekimala ne bwogezaako otyo okubeera omulambulukufu era trust me olunaku lujja kubeera lumu okoleyo ensobi somewhere or somehow eyo nno abo nno be bantu kyekikula ky'abantu so John ono ennaku zino oba essaawa zineno ali mu buzibu wetwogerera kubanga ekisooka obutambi obwo bwafulumye ekyokubiri erinnya lye ligenda kufa ekyokusatu abaana bagenda kuluzinga trust gyali kubanga babadde bamwagala nnyo nga bamuwuliriramu nnyo kyayogera tekiddibwamu abaana nga babeera eva ku sayidi ye era nga abaana bamwagalira ddala bamuyirawo n'omubiri era nga ekigambo John kyayogera Bakadama bonna bakitwala nze Sheila Adita emirimu gy'abadde akola mbadde ngisiima kubanga gibadde gitwala obudde bungi ate teekako abadde amanyi n'okuzzaayo abo abeetaaga okuddayo ewaka ng'abakwatizaako obakolera paperwork n'abajja mu bizibu ne babeera nga baddayo ewaka so katugendeko mu butambi bwa John ono obuli mu kwogerebwako wabula ng'ate ngenda teekawoko n'obutambi obulala obwaba nkuba kyeyo nga nabo balina bye boogera ku eno ensonga ate era nkome wejjukira nti nze Sheila Adita woba subscribinze kigenda tuyambako tovaawo nga tosubscribinze kubanga woba subscribinze kiina we kiteeka channel kijongerako katugendeko mu butambi kino kyakulabula kyakuyigiriza ate era kyakusomesa gwe nagwe kikwatako mbadde nkusaba tonyiigira kankyogere tomanya kiyinza okutaasa omuntu omulala mu Saudi muno mulimu abalenzi n'abawala abazenga bantuukirira nga bayina obulwadde bwa siriimu abasinga babufuna kuva Uganda ne bajja nabo wano simanyi kiki kye bakola okuyita ku tests ze Uganda nga balina siriimu ate batuuka wano ne bakwatamu obulwadde abasinga bwe batuuse wano nga bakuttemu obulwadde jukira bakutwala mu ddwaliro ne bakukwatamu obulwadde bakuzaayo ku office nga bakutegekera empapula zo okudde Uganda kati abasinga mu process eyo gye kiri nti abaana abo abasinga bava Uganda kati babeera n'abantu abangi be bamanye Saudi ebweru n'abakyali mu kampani kati process y'abaana abo batera okutolokeramu bwe batoloka ne batuuka ebweru nga balina siriimu ne banoonya emirimu ne batandika kukola abamu abantuukiridde obulwadde babufunidde wano nga bagamba nti John tukulaba oli musajja wa magezi owanywa amagezi ku TikTok tosobola kubaako engeri gy'otufunira eddagala erya ARVs bo bwe bamanyi nti eddagala lya ARVs ly'eddagala lya siriimu kati abasinga bo lye baagala okutandikirako oba abalala baalifunye nga bayitira mu bannakenya era lye batandikiddeko kyenyinza okubagamba ba mikwano abali bwe bato sijja kubanenya kuba nammwe si mmwe mwandibadde muddayo Uganda n'ekyo mukikola ndowooza lwa mbeera naye nze nyiza okugamba nti obulamu bwe bugagga sooka okuume obulamu bwo sooka ofe ku bulamu bwo nga tonaba kufa nnyo ku ssente eddagala eryo bw'olitandikirako siri musawo naye nze mmanyi nti eddagala gwe ng'omulwadde sigwa alina okwewa eddagala ly'olina okutandikirako naddala ow'akawuka akaleeta mukennenya
bandi badde basooka ne bakupima ne balabanga bw'oyimiridde nga bakukebedde ne bamanya nti oba ogenda kutandikira ku septrin oba madagala amalala gesimanyi then oba ogenda kutandikira ku ARVs. Kati bw'okwata gwe n'otandikira ku ARVs kubanga gweze wamanya nti ziri eddagala lya siriimu eryo liyinza okunzika ate olifunyemu obulabe likusse. Wandibadde mu byonna okola ki? Wandibadde okkiriza n'oddayo Uganda n'ofuna obujjanjabi obumala n'oyimirira n'okolera Uganda kubanga Katonda teyakutonda ku nti ogenda kufunira wanene Saudi. Namwe abakikola nga mufulumiwa bweru banange nandibadde mbasaba muve mu bintu by'okwegatta kubanga mwegatta n'abaana abali wano wabweru ate nga mukimanyi nti muli balwadde. Namwe abaana abalenzi abali wabweru n'abawala mufeeyo nnyo. Badde yakansuubire nti no temulina kye mumanja kubanga obutambi bwonna bwonna mbubateereddewo ebisigadde biri eri ggwe. Obutambi buno eno obuyizeemu oba nedda, obutambi buno obufunye oba nedda, wabula nga oyo yekayika tasobodde bufuna. That means ggwe ku komiti yaffe toliiko, tewasubscribinga, tewatwegattako, kyovulaba obutambi obwo tobufunye. Woba obufunye ekyo kirungi nnyo. Kansuubire nti nno oyizeemu mu ebyo bye tubadde twagala obeere ng'oyigamu. Abaana b'obuwala nze ekintu kimu kyenina okubalekera nga kyenina okubagamba, obugumiikiriza kintu kirungi nnyo. Nze nsiiba mbagamba nti mu ddungu muneeno mu nsi zino naddala ng'oli mugwira wajja kukola teri atabonaabona. Ffenna tuyina ebizibu bye tuyitamu, wabula lwakuba ebizibu bye tuyitamu byanjawulo. Ba housemaid mwerabanga mwekamweka abalina ebizibu, naye naffe abakola emirimu gy'enjawulo tuyina ebizibu bingi nnyo. Nze nsiiba mbagamba nenkira ku makya nenkukwasa omulimu gwange ogukole, tosobola nagukola kumala mwezi. Lwaki? Omulimu ogwange gulimu challenges nyingi nnyo, omulimu ogwange gutawaanya nnyo, omulimu ogwange gusumbuwa nnyo, omulimu ogwange n'okufuna otulo munnange kiba kizibu ddala. Nze gw'olaba wano asiiba abakolera vidiyo neebakasawa 9 ogw'ekiro. Yes, neebakasawa 9 ogw'ekiro. So bw'oba ogumiikirizako kijja kutangira okuba nga ogwa mu bizibu nga bino eno. Kati nno ono yafunye lubutoloka, naye waliyo abagenda n'ebisingaawo, ne bagenda n'obulwadde, ne bagenda ne siriimu, naye nga bamuggyemu abo basokolodi driver biki bitwala tugende. Nze nabagamba bw'aba mukamawo akuwa omusaala nga teyeegeza nga mukukutta kukola kintu kyonna kiraga nti agenda kukutta, ebintu ebisigate byonna you can deal with. Ebintu ng'okuwoggana mbwanvuma buli ddakiika, simanya nziimuula, simanya ntunuulira bubi, simanya alwawo okumpa emmere, ebyo byonna byonna osobola okuyiiya amagezi gonna okulaba nti odiiringa nabyo. Naye ebino ebyokumala gadduka nga tomanyi gy'olaga, omuntu akutwala omwesiga kyenkana ki, omumanyi kyenkana ki, embeera ze ziri ki, oba ogenda kugwa mu bizibu ng'ono muganda waffe byaguddemu. Okwetangira ebyo byonna akatambi kano osobola okwongerayo n'obeera mu buzakisa n'okwongerayo n'okawaako banno. Yenze Sheila Adita, imbagala nnyo. Consider subscribing. See you in my next video.